nga twakavulaba embaga ya Rema Namakula eyali eyetabu mu Uganda eyaleka Eddie Kenzo nga akaba amaziga n'okukabira gavumenti weyayo. Tugenda kuddamu okulaba embaga egenda okumenya ebitooke era Uganda erifa egizoja mu byafaayo. Tukwanirizaako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxude Junior. Nkusaba ekintu kimu mwana wa mama tandaba kusubscribinga obere nga otambula ate genda wansi awo mu comment section obere nga commentinga otuwe opinion yo kikyolowooza kikyosuubira naki kyoyagala okuba nti tukutuusaako. Lunaku lwaleero tuli basanyu okutegeeza nti mwana muwala amanyikiddwa nga Juliana oluvannyuma okuba nti yazadde omwana ow'obulenzi. Tuli basanyu okutegeeza nti Juliana Kanyomozi nabwe kityo agenda kuteekateeka embaga makeke mu myezi 5 okuva kati. Obadde okimanyi nti Juliana okuva mu myezi 5 okuva kati nga amaze okutereera obulungi agenda kuba nti ategeka embaga egenda okumenya ebitooke n'okwogeza bannakampala n'okuteeka abaselebrity b'e Kampala akanajinya nyina okubatambuza ku kanajinya. Kisono lwekyo birinde Juliana. Abantu bangi mwavayo ne mugamba nti Juliana mukyala y'omu ku bakyala abakyasiza okuba nga balina ebisiraani era nga buli musajja amwendako bw'atyo yamulekawo era nga mwalangira Juliana okubeera omuwulu n'okuba nti mbu Juliana alina ekigere ky'ekisiraani buli musajja gwayagalako yasiraana naye ng'ate mukama gwe yawana ennume ezaala. Juliana y'omu ku bayimbi abakyasinza okuba nti batutumu mu East Africa era nga bw'otunulira ku following ye ndi ku Facebook aweza akakadde kalamba nno kino kizibu nnyo okuba nti omuyimbi omukyala mu East Africa asobola okuba nti aweza akakadde akamu following okujjako bano bannaffe abeeyambula naye nga bw'obanga oli decent nga Juliana baba bazaabeera kiba kizibuzo. So n'olwekyo Juliana ali blessed in so many different ways nti oluvannyuma okuba nti yakazaala omwana recently twakitegeddeko nti Juliana Kanyomozi ne bbawe bandi bateekateeka okuba nti banjula n'okuba nti beekuba embaga n'okuba nti bateeka Uganda ku bunkeke era n'embaga egenda kusomboola abawanvu n'abampiko gatta abakungu n'abakopye n'embaga egenda kubeera mu history egenda kubeera mu byafaayo. Engeri gye twategeddeko nti engeri gye bagiteekateekamu egenda kubeera yanjawulo nnyo. N'olwekyo mwe ababadde bagamba mbu Juliana bw'atyo wa kisiraani simanyi tasobola kuba nti afumbira n'okuba nti afuna omusajja amwagala mbagamba nti byonna byampona byonna mwogera bya bwerere. Juliana ssaawa zino ali teke n'omusajja ali loaded gwe tugenda okuba nti tubatuusaako. Embaga ya Juliana nno egenda kubeera ya tabu according to the information gye tufuna. Embaga eno egenda kusombola okuva ku president w'eggwanga kwogata president agenda okuddako egenda ogladiator kwogata n'abakungu ab'enjawulo mu bwakabaka bwa Buganda n'obwetoolo ne traditional cultures ezisigaddewo mu Uganda. Embaga eno batandise okuba nti bagiteekateeka secretly era nga abakungu bangi basazeewo dda okuba nti bawerekerako Juliana ku guno omukolo ogugenda okubeera matiribono era nga omukolo guno gusuubira okuba nti gyemoko byafaayo. Ba celebrities abakyala ne Uganda batera okwanjula ne bano embaga zaabwe ate zibeera halfback. Twalabako embaga ya Stasha Mayanja nga era yanjala abasajja be ababiri nga ebulamu nnyo. Catherine Kusasa yali yakanjula embaga recently naye nga ati training nnyo okujjako kamyoni okuba nti akubirako Seguya n'okuba nti amuyisaamu amaaso n'okumuvuma. Naye ate embaga esembyeyo yali ya mwana muwala gwe bayita Rema Namakula. Rema Namakula yakola history n'okuba nti abantu bamwagala nnyo nti embaga ye yateeka ggwanga ku bunkeke kwogata n'ensi yonna mu East Africa. Buli omu eyali amanyi Juliana bambi eyali amanyi Rema bambi yasanyukirako Rema. N'olwekyo kino nno kyawawaza amatu ga Juliana n'agamba nti olaba omwana omutono Rema Namakula ono omwana gwe tukuziza omwana akuze ng'alabira kufa akola embaga. What about me? So n'olwekyo Juliana Kanyomozi myezi 5 okuva kati Juliana agenda kuba nti akuba embaga. Ffe twabagamba mwana wa mama wano tuleeta bwino tetuleeta palapase. So n'olwekyo ffe tukugamba ekintu wekengera ng'ogamba nti buno obusajja bambi bunoonyereza we twogerera bateeseteesedde dda meeting z'embaga zatandise era nga Juliana nabwe kikyagenda kubeera nti mukyala mufumbo ebyaddala awone buno obusajja bulavniga buno bukawondo kakubye Denisa buno bukasajja njagala kulyako okusuleko n'ebisigaddewo Juliana. Ekyo sisima agenda
tugenda kuzirekera bachali bali abalala nenga ye system agenda jiva musono lwecho embaga ya Juliana mujisubire 5 months from now. Juliana anabanga atulaga omusajja anabanga agenda mu bufumbo obutukuvu bino nebirala byobolinda mu episodes za fezida consider Ntambi Chimso. You can follow me on Facebook Ntambi Chimso, then on Twitter Chimso 16 ate bogenda wali ku TikTok nkosa Chimso 16 tubanga twegwako. Bye bye for now.